yonoonye ebintu ebiwerako omuli enguudo, amayumba g'abantu, entindo, ebirime, amasannyalaze n'ebirala. Mu kiseera kino ebitundu ebisinga bizingiddwako amataba nga gano gaaviiriddeko n'abantu okufa era nga ebukeeredde olwaleero ng'omuwendo gwabwe gulinnye ne gutuuka ku bantu 6. Amagye ga South Africa gayiriddwa mu bungi okulaba nga gayambako mu nteekateeka y'okudduukirira abantu naddala abakyatubidde mu bitundu eby'enjawulo n'okusingira ddala ebyakoseddwa ennyo mu by'entambula olw'amazzi amangi. Mu ngeri y'emu waliwo n'abantu abakyawagamidde mu bifunfugu by'ebizimbe ebyabagwiridde wabula nga ab'obuyinza bakola buli ekisoboka okutaasa embeera. Pulezidenti wa South Africa Cyril Ramaphosa asuubira okugendako mu kitundu ekyo olwaleero okwekenneenya embeera. Kyokka okusinziira ku kitongole ky'enteebereza y'obudde mu South Africa, enkuba eno esuubira okuba ng'ekendedde olunaku olwaleero. Wabula abantu naddala abasimatuse enjege eno basabye abakuumaddembe essira okulisa ku bintu byabwe ebigenda bibbibwa olw'okutaataaganyizibwa amataba era nga wano ab'obuyinza bwe basinzidde ne balabula buli eyeenyigidde mu muze gw'okubba ebintu by'abantu okukikomya mu bunnambiro. Ssentebe w'akakiiko k'omukago gwa African Union Musa Faki Mahamat ng'ayita ku kibanja kye ekya Twitter asaasidde abaakoseddwa n'eŋŋanda zaabwe olw'amataba gano. Mu ngeri y'emu okubumbulukuka kw'ettaka n'amataba agazinzeko eggwanga lya Philpines byongedde okweriisa enkuli mu ggwanga eryo nga webukeeredde olwaleero ng'omuwendo gw'abantu abafudde gulinnye okuva ku bantu 47 okutuuka ku bantu 58. Abantu abasinze okufa be baabaziikiddwa ebitoomi n'ebifunfugu by'ebizimbe ssaako abo ababbidde mu mataba nga bagezaako okwetegula ekibabo. Abantu abasoba mu 100 be bafunye ebisago nga 27 bakyabuze era ng'ebyalo 6 bye byakoseddwa amataba gano. Ebitongole ebidduukirize nga biyambibwako poliisi n'amagye bibadde bikyakola ogw'okutaasa abantu n'okuzuula abakyabuze era nga abantu abasoba 50 be bakataasibwa. Kyokka kaweefube okutaasa abantu naddala bakyaziikiddwa mu bitoomi atambula kasoobo olw'embeera y'obudde n'obungi bw'ebitoomi bino ssaako ettaka erikyagenda mu maaso n'okubumbulukuka. Kinajjukirwa nti enkuba eno n'okubumbulukuka kw'ettaka byaleeteddwa omuyaga Megi nga guno we guyitidde nga wakayita emyezi 4 gyokka nga Philpines yakalumbibwa omuyaga Rai era nga bannasayansi bazze balabula nti emiyaga gya kweyongera amaanyi olw'embeera y'obudde ekyuse ennyo olw'okutaataaganyizibwa kw'obutonde bw'ensi. Buli mwaka Philpines eyitamu emiyaga egiwera ddala 20 era nga gino gireka gyonoonye ebintu ebirako n'okutwala obulamu bw'abantu.